bayitiddwa bannamawulire ba bloggers buli omu mu kitiite mwe bali ddala honoring this invitation. Amaloboozi mu Kisenge concert eyina okubeerawo emyaka ng'ebiri emabega. Before that was COVID time. Netwesanga nti yayongezebwayo olw'embeera eyaliwo nti yali tesobola kubeera ng'egenda mu maaso nga tuli ku mugga mu bitundu ebyenjawulo Mityana, Luweero n'ewalala. So tujja kusooka okwebaliza ddala ba sponsors baffe ab'enjawulo abavuddeyo okubeera ng'ekintu kino beewaddeyo nti balina okukibeerako okuwagira nannyinizo Senga Nantume nannyini maloboozi. Amaloboozi ag'omu Kisenge abantu abasinga bayinza okuba bw'omanga gw'olina endowooza twabayitanga ba deep thinker gwe n'okirowooza obubi. Ne mu Kisenge buli omu ayogerera yani asirika mu Kisenge kye. So ndowooza omulamwa we gutambulira naye ng'okusinga ebisinga Senga ajja kuba ayongera obbirambulula. Katwebaze ba sponsors baffe okusookera ddala Mama Fina yeebale nnyo. Dembe FM omulimu gwekoze gwa njawulo nnyo okubeera nti tunagenda okutuuka ku lunaku luli wonna ebadde part of this main event. Netwebaza nnyo Sanyuka NBS yonna platforms zonna ez'enjawulo ezituweebwa okubeera nga shene erangibwa ba presenters ab'enjawulo nammwe mwebale nnyo mwebale ddala. Nja kusaba mu ddakiika zino fena amaaso gaffe tugolekeze omukyalo obwedda gwe tulindirira ajje okusobola okubeera nga ate ayogerako gye tuli ku nsonga eno ey'amaloboozi mu Kisenge ge tulindiridde olunaku lugenda kubeera okutandikira ddala ennaku z'omwezi 15 July nga tulina amaloboozi mu Kisenge nga si gwe mulundi ogugenda okusooka okubeera n'amaloboozi mu Kisenge naye olw'okusaba kw'abantu abangi tubadde tubeera ku Labonita. Ku mulundi guno twasazeewo nti baafikira bangi twetonda ku mulundi ogwasembayo abaafikira ne byonna ebyaliwo ku Labonita naye ne tusalawo nti ku mulundi guno katufune ekifo ekinene mu kibuga Kampala era nga si walala Yewuma we tugenda okubeera wali erugogo ng'ennaku z'omwezi 15 mitwalo 2 gyokka okuyingira, emitwalo 5 VIP n'emitwalo 5 emmeeza era nga olunaku lwaleero emmeeza zo booking yatandise. Tugenda kutandika okubanga tuta ab'emmeeza ne tickets olunaku lwaleero zigenda katale nga tugenda kubawa buli kimu bwogenda okuyita okulaba ng'ofuna tiketi yo weeyune amaloboozi mu Kisenge sabule embaga ku mulundi guno kyanjawulo kya kabi nnyo ate era si kya bulijjo. Basenga mu balaba bagenda kubeerawo. Senga yennyini kasita kitegeeza Senga Nantume mumanyi kyekitegeeza 16 Mityana nga omutwalo gumu gwokka n'emitwalo 2 VIP 17 tuli ku Nimroad Luweero bannabulemeezi Senga Nantume omwana enzaalwa awo wennyini ku Nimroad wetuwetera nga tugenda ewaka wetugenda okubeera nga tuli nammwe nga Senga Nantume tuli naye awo ku Nimroad Hotel awo nno nagwo gujja kubeera mutwalo n'emitwalo 2 nga bwe kijja okubeera Emityana. Twabasuubiza nti tugenda kubeera n'abantu ab'enjawulo mummwe anaabanasinga okwekola ebintu n'agantu emitwalo 5 gigenda kubeera nga gibaweebwa era nga giva mu Sulabwai Events. Tweyanziza nnyo neyanziza nnyo bwana Abuchaze weebale nnyo ssebo. Weebale nnyo mukulu Lukman kula Sulabwai. Twagala tugiseetu andi mbadde saakola mirimu 8 bwenseetula bwenjogera bwenseetula tuteredde bulungi muganda wange Maiko ne Fujjo. Weebale nnyo weebale ddala kula Sulabwai ndoza mukitegedde amaloboozi mu Kisenge sabule embaga Mbose mango okutuka ko cheka nkagala nya kasemba yawo kakunyumira sabule embaga ngera mukitegedeko sente zitegeezeddwa bulungi nnyo tugenda kuba tunyumirwa nabategeezezzaako nti guno sigwe mulundi ogusoose ekivulu kino ate nga nenyongera ne bategeeza nti kyalina kubeerawo emyaka emeka 2 emabega naye olwa COVID space eyo neekola ki nejjawo kiba kitegeeza package bwebanga yali oba erimu ngejjudde
kati twagisibye n'oluyina yeeyongedde waggulu. Oluyina olumanyi? Yesebo. Leero ki? Oluyina bw'obanga osaaniisa emmere nga teggumidde bulungi ng'oyagala endagala eziri ku ngulu zebake bulungi, osibako olulagala libasaaniiko eryakozeeko lyosiba ku ngulu bwoti n'olyetoolooza n'osobola okuba nga endagala ziri ziggumira bulungi. Lwe bayita oluyina? Yesebo. Emmere neggumira bulungi neba nga teyiika. Ladies and gentlemen, tetujja kunona budde, tulina ne basenga abalala bangi nnyo wano olunaku olwaleero. Nga sinagenda ku kinyusi kya Senga eno, manyi mwenna mumulindiridde mwagala okuwulira ebigambo bye. Abasampolinze katono obuzindaalo buno kambutwale busindikeko eri mu basenga abalala nabo bakakasi. Senga zikula naki? Na fingers. Na fingers. Sindikira kawo. Balamusizaako kekadde yesaawa olunaku mulindwa akabadde kalindiriddwa ebbanga nga tugenda mu Amaloboozi mu Kisenge. Tuli wamu ne Senga Nantume Justine era nga wabeera omanya nti ne Senga zikula nangalo plus najjuko era alina okubeerawo. Nabwe gutyo abantu mwenna nsuubira nti buli omu gyali yandeetaza Amaloboozi mu Kisenge. Tosubwa nga 15 tuli Lugogo ate nga 16 tugende Mityana ate ku Sande nga 17 18 ate tugende Luweero. Tukyekole Amaloboozi mu Kisenge buli muntu yenna waali nsuubira nti ogeetaaga ate kino kigenda kusinga ku kya bulijjo kye mubadde mumanyi. Kino kiteeketeeke ebbanga lyonna twali tukiteekedde ebbanga ddene nnyo naye kati keekadde yesaawa. Gwe wooli temya ku muganda wo, temya ku mukwano gwo, temya ku muntu yenna omugambe n'omwagalawo omugambe nti leero twetaagisa okwongerako ku Amaloboozi mu Kisenge twandikyusizaako. Zikadde ndi Senga najjuko prose zikula nangalo. Tubalindiridde mikwano era tubeesunze nnyo. Gwebale nnyo Senga prose najjuko zikula naki? Zikula nangalo. Kati nange kambaniriza abasiraamu mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange bahaji mbegayidde temulekaayo bahajati. Ate ne bahajati hajiwo mukwato omunyweze olwaleero njagala tubalage kiki ekiri mu shaliya zaffe oba mukitegeera. Sijja kwogera bingi, njagala kisabuukulirire wali mulabe kiki ekiri mu shaliya kano konna ka oya naffe tujja kwongera ate muwulire kagenda mu Buwarabu kasukkawo. Salaamu alaikum. Bonna bajje kubanga bino ebintu efuula nnyo ababimanyi naye nga tokola ki kuba okumanya tekuggwayo ate byabwa Katonda. Mukyalo oli yatodde salaamu kaaba omubaka sallallahu alaihi wasallam ku hadithi ezisinga zetufuna yabeeranga ne mukyala we maama waffe Aisha n'agalabira n'amuteekako ku mutwe. Osanga oli tatekanko ku mukyala we mutwe ku biki babiyita bitya bino ku bisambi omuti obyogera mpe mudde Senga akazindaalo kakwasizza. Basaba ne bannyabo nsanyukidde nnyo ddala bannamawulire mwenna abazze wano ne mwerekereza ebyammwe ne musalawo okujja okupushinga ekintu kino okitwala mu maaso. Bannange neeyanziza nnyo Mukama babye musinga okwagala naye nga nkoowoola bannayuganda bonna n'abali ebweru n'abasama abazze tugenda kubeera Lugogo ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa 7. Bannange ndudde nga neetegekera ekintu kino okumala kumpi myaka 2 n'ekitundu. N'olwekyo mujje mulabe kye mutalabanga. Bwe njogera Amaloboozi mu Kisenge ffenna gye twava teri atamanyi Kisenge. Abu wava muki? Mu Kisenge. Saba mukulu wava muki? Mwenna buli abakamera mwenna mwava muki? Mu Kisenge. Mwava mu Bisenge. Kati ebisenge birimu ebintu bingi. Ne bwe kiba kiri kimu ayise Kisenge. Mwandibadde mujja buli omu atemye ku munne tekigenda okubeera Lugogo kintu kigenda kuba kyanjawulo. Kyanjawulo sirinze ka wabula mperekeddwako abayimbi King Saha. Gravity omutujju. Anti mukoneramu wano tusimbudde anti weerabidde. Kati abo bonna abayimbi nina n'omuyimbi omulala bamuyita ni Levikson omulokole oyagambye nze Senga nze wendi abalala bangi nnyo zijja kuba surprise ako kama kange. Abakomedi bakulembeddwa MC Mariachi okuyingira ajja kuba emitwalo 2 gyokka
etikiti zifulumye ate mwe abatakulira embuto mweno wagguluggulu gijja kuba emitwalo 5 gyokka ate mwe ab'emmeeza giri emitwalo 5 bannange mujje tubeereyo mujje tunyumirwe siise bafumbo bokka n'abawulu mbayise bannakyeyombekede mbayise abanoonya abasajja ab'okufumbirwa mbayise nammwe abaana ab'obulenzi abatayagala kuwasa abalonda obulonzi amakubo nammwe mbayise mulabe kirungi kyeki kirimu n'ekibi ekikirimu mujje muyige kuli kuyiga bintu bya Kisenge anaasigala muli ejjusa ngenze bannange nze mbayise ndandaba emyaka gimpubidde akawero bino ebintu naatera obbinyuka oba okitegedde n'olwekyo mujje erugogo tusobole okuba nga tunyumirwa ate enkeera waalo nga 16 tugenze Mitiyana ate nga 17 tugenze Luwere waffe gyenzaalibwa bannange mujje tusobole okuba nga tunyumirwa ekintu kino tuzimba maka kubanga magumu amaka goonoonese obufumbo buweddewo abantu bakyamanyiraavu muli mu byafuntula bannange mujje mulabe ekibeera mu Kisenge ki amaloboozi ago gaaki ga mmese ga minya ga biyenje ga mwami oba ga mukyala ate nga twagala amaloboozi amawoomu ogafunye otya wandibadde ojja Lugogo abunkuddiza akazindaalo obugalo basenga kazungutte kamera basingeeyo naye nga akugambye amaloboozi siga mmese siga biyenje siga biku wamulaga mmwe mu abantu n'olwekyo nsaba n'obuwombeefu bungi nnyo date tugisavinge twejjemu kirimbu nze ndi wa Luweero sikyakalirako Kampala ndiwe Mitiyana sikyakalirako Kampala mulimu abantu abakolamu ate n'entambula bazita jangu wano kuwuma multiple hall ng'ennaku z'omwezi 15 obeerenga olaba show eteekeddwa ku mutindo tetugamba nti ab'Emitiyana ate mugwera eno nedda kubanga ogwo omukisa weeguli n'Emitiyana okubeera nga Senga akola ki ajja nga bwe tutegeezeddwa abayimbi bangi abakoze eki abagenda okubeerayo tajja kujja gyebeerereko yokka yekka osobola ogibeerako wekka nsobola nakyo kisoboka naye ate mba subizaako ku bantu abamu ebigambo by'abaalo manyi bagamba agali awamu gegaluma ennyama ate senga ennyama bandibadde nga bagifumba yokka naye ennyama wadde ya nnungi naye bagiteekamu ebirungo ne bateekamu obutungulu n'ennyaanya n'omunnyo kubanga ennyama eyo wadde nnungi naye bw'ogifumba yokera tewoomera baki bali kali n'olwekyo titulina okussaamu ate biki ebirungo baleme kubeerawo nga bali mu bya Kisenge byokka wabula ate basooka kufunamu ku miziki oluvannyuma tusseeko temwerabira twaleese ebitanda bijja kubaawo ate mujja n'abaana tetugenda gemesa ebitanda tujja kubawo n'ebitanda ebyo 3 ebigenda okubeerako wali abaana abawala n'abaana ab'obulenzi kweganga nabo batulaga amazina g'ekisaanyi gabeera gati ekiyokeddwa omuliro kibeera kitya nange naawe bw'omukisa ojja kuweebwa mujja kwekola bintu nagantu kwemalako stress tuludde mu busibe ebbanga gwanvu olw'obulwadde bwa covid obwatujjira naye kati kuluna tugenda kwemala goga kusekako kusanyuka nze njagala abafumbo oba mubaddemu okunyigagana muli mu lusirika mujje mwembi mujja kuvaawo ng'olusirika luweddewo mu maloboozi mu Kisenge nze mbayita n'essanyu bannayuganda mujje tubeere wamu mujje tunyumirwe mujje mufune ku bigambo abamu basenga abamwe nga tebabibawangako naye mujje gyendi musobole okuba nga mufuna ebintu bingi nnyo bisobola okunyweza amaka n'ebisobola okubeezaawo nga ggwe omuntu ng'oli omu ogenda okuyingira mu kintu ky'obufumbo ng'otegedde nti obufumbo bubeera bwe buti ne bwe buti si baana bawala bokka n'abaana ab'obulenzi ate naddala mu abaami muli bubi mwandibadde mujjira ddala maloboozi mu Kisenge erugogo ne tusobola okuba nga tunyumirwa ekintu kino mujje muyige ate nga bwe museka okuyiga ate nga bw'oseka kwegamba kigenda kuba kikambwe ennyo nze mbayise bannayuganda mwenna sisosodde okuva edda ku myaka 18 mujje twekola ebintu n'agantu anaasinga okwekola ebintu ku stage emitwalo aga 5 getugenda omuwa naye nga mbasuubiza tugenda bakolera ekintu ekiriyo ekintu ekinyuma wanjisebo ngabyekola n'omwagalwa we obogera namufunya gwa byekola agenda kuba na mwagalwawe twafunyeyo ziba kapo si kapa zigenda kuba meka 3 ezigenda okubeerawo okwekola ebintu bannange mujje bannayuganda sina kirala kye mbagamba nze mbayita n'essanyu lingi nnyo mbalindiridde bambi temungi wamulekwa wammwe temumanyi tunafiirwa maama ne taata bambi mbayise mujje tubeereyo tunyumirwe mujje twekola ebintu n'agantu webale nnyo webale ddala Senga Justin Nantume basenga abalala mbawulidde Senga zikulana
nga Nansibuga Hawa bahaji ne bahajati nga tuyugira mami oyo wansonyi Senga tulinayo bakojja bakojja nabo tujja kuba nabo olw'obudde bwe batuwadde abamu bali ku mirimu tebasobodde kubaawo naye nga teri kitajja kuba wali ayogedde ku budde twebaza nnyo banaffe aba passport abatuwadde ekifo kino etutudde papa Misa Kisemakula, thank you very much. Mu kaseera kano tujja kwekaminga ebibuuzo okuva eri mwe baganda baffe ab'amawulire ku lwa audience gye turepresentinga ku media houses zaffe ez'enjawulo saako n'abantu ab'enjawulo abatufollowinga ku tube zaffe ez'enjawulo. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.